Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amachama lungi abatwekumideko olunaku luno olwaleero mbaniriza nnyo wano ku Digitalk TV amanyaza Edgar Matthew Karuhanga enaku z'omwezi ziri 12 omwezi guguno gwa 5 muganda aguyita muzigo omwaka gwa 2025 eno ye Digitalk TV tubeera namwe buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi nga tunyumyamu nammwe nga tubabuulira ebimu ebigenda maaso mu nsi oba mu ggwanga tusobole okuba nga tukuleetera okumanya buli w'obeera n'okumanya oba osobola okukola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi omuzungu kyayita informed decision. Olunaku luno olwaleero amakanda tugenda gasimba mu ggwanga lya Uganda era wano mu nsonga z'ebyobufuzi ezigenda maaso mu ggwanga wetwogerera esabbiiti ewedde bigambo bingi ebyayogeddwa bannabyabufuzi ab'enjawulo omuli n'omukulembeze w'ekisinde oba ekibiina ekya National Unity Platform ekyali ekisinde kya People Power Front. Omwami yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'e Masaka n'ebijambiya era mu conversation gye yadde nayo yahintinze kukuba nti omwami Mpuuga yalimu ku nsonga zino era yayise n'omubaka wa wano Makindye West Constituency omwami Alan Sewanyana okunyumya ku mboozi ezo okukakasa amazima geegaliwa n'agatali mazima geegaliwa. So mu mbeera eyo eggwanga lyatandise n'okwogera ku nsonga ezo. In fact n'omubaka w'e Masaka Mathias Mpuuga yasuubiza ensonga zino okuzitwala mu kkooti okubanga wakanya biki ebyayogeddwa mu nnakibiina kya NUP era pulezidenti waabwe. Era mu nsonga ezo twalabye n'omwami Edward Ssebuufu
bangi gumanyi nga Eddie Mutwe naye yatwaliddwa mu kooti e Masaka ne bamuteeka ku misango gye baateeka ku banne omuli Gaddafi ne Akileo Kivumbi nga bano bonna bakuumi ba Robert Kyagulanyi babateekako emisango gy'okuba nti baakuba bannamawulire n'okuboonoonera ebyabwe mu kuziika okwali Ruwengo eyo mu mwaka guno nga gutandika era story yatambula nnyo oluvannyuma lwa bakuumi ba Robert Kyagulanyi Sentamu okukuba bannamawulire bano bannamawulire baali bannamawulire ba Next Media in fact NBS omwo era abasinga bonna bawa abagina emisango in fact bayite ne mu kibiina kyabwe ekya Greater Masaka Journalists Association ne bakakasa nti bagenda kubanga bakola escalation obanga okwongerayo ensonga zino ez'okukuba bannamawulire so obukeeredde olunaku olwaleero nga kuliko Edward Sebuufu, Akileo Kivumbi ne Gaddafi bonna bateereddwa ku misango gino era etwogerera nga bakyali mabega wa mitayimbwa bo bannamawulire abaakubwa nga bakulembeddwamu abakulembera bannamawulire b'e Masaka Farish Magembe bagamba nti ensonga eno yatandika ng'ey'okuleeta kyewaliise justice oba obwenkanya eri bannamawulire be baakuba naye ate kati kyatandise okuba nga kikyuka omusango guno gutandise okuba nga gukozesebwa nga tool okubanga aba government oba abo ba prosecutor bayisaawo ebyabwe era in fact Farish Magembe ne bannamawulire bano bakakasiza nti bino emisango guno batandise okubanga baguvaamu oluvannyuma lw'okukyuka ekyali ekyokubanga baleeta obwenkanya eri bannamawulire abaakubwa kati kyafuuse nkola oba ngeri gye basobola okuyitamu okucunya bannabyabufuzi so bannamawulire b'e Masaka n'emiriraano kyewaliise Greater Masaka Region ebintu bya omusango guno batandise okubanga babijjamu ensa naddala nga bayita mu mwami Farish Magembe abyebyo nno bigenda maaso mu ggwanga ensonga endala tujja kubanga tuzoogerako mpola mpola nga tugenda maaso ne programu y'oluno olunaku olwaleero nga mukimanyi buli lunaku olwa Monday mbeera n'ebigirwa Moses omwami okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform musajja mutunuulizi wa nsonga ate munnabyabufuzi muli n'eggwanga lya Uganda agenda kubanga yeesimbawo mu kalulu ke Kamuli Municipality era abantu beeyo ndowooza ayina bingi by'abategekedde in fact waliwo n'olukuŋŋaana olugenda okubanga lujja maaso awo ajja kuba byonna abibagamba olunaku luno olwaleero mbaniriza nnyo osobola okubanga otusindikira message kozesa #@thealternativeuganda oba #digitaltv wonna tujja kubanga tufuna message zo mpola mpola namwe abalina ku mazaalibwa nja kubanga nga baagaliza nga tumaliriza program ya luno olunaku olwaleero gwe kyolina okukola hitting a subscribe button buli wo hitting a subscribe eyo otuyamba video eno okubanga etambula eri abantu abangi ate buli we tubeera n'abantu abangi abalaba content yono tubeera bulungi nnyo era tusobola okubanga tutegeka bulungi okubanga tubaleetera abantu ab'enjawulo abagenda okubawo okumanya ate bemusobola okubanga muyigirako so hit that subscribe button era sharing a feed eno eri abantu bonna abayikuumidde ku Digital TV nze Edgar Matthew Karuhanga era negatiddwako omwami Bigirwa Moses kwaniriza ssebo kyasanyu okubeera naawe olunaku nange ndi musanyufu okuddamu okusinkana ssebo nga tukyali balamu ffenna awamu ne management ya Digital TV mwena mbalamusiza nnyo okusingira ddala mwanyinaze Farida Bikobere kamubuzeeko mu ngeri y'enjawulo kubanga bwe tutyo tusala Nairo akensuso nemukose naye omusala Nairo mukose bingi bingi ntire mukose kamubulizeeko awo atambulizaawo bwatyo kubanga tiwali kyamaanyi kisukaawo jeno muli muti Ebusogga Ebusogga gye nvudde ku makya ga leero nkedde saawa 10 programu eno simanyi lwaki njinamu interest y'amaanyi sitera nnyo kwagala kutambulira mu risiki y'amaanyi naye nzukuse 10 nsobola ogikwasaganya kubanga nalemereddwa okutambula yesterday navudde late mu field ate nabadde ne talk show ya radio ey'ekamuli nenjivaamu 7 so neneebakayo 3 hours nezijja nkwegatteko ssebo bwana Edgar naye nga Obusogga tutambula ekiriyo kiri kimu kya rally gye tulina ku Lwomukaaga nga 17 mu wiiki eno
tugenda kubeera mu taxi park ye Kamuli era tukubiriza abantu mwenna mujje muwulire ku byobufuzi ebipya ebitambula mujje kumuwulire ku agenda gye tulowooza nti Busoga yali gikutte era mujje muwulire ku batabanyi bammwe nga bapracticing ebyobufuzi. Batabani otegeeza Bigirwa yekka batabani ngambye abatabanyi kyoga ngena gibeera konzeka anti kyembuuza bani abagenda okubeera huko abaana bangi ate nga bakukyalo abagenyi be tunakyaza abo tujja bababuulira abamu mujja balabiraawo but kyemba mumanya nti be baffe bennyini olutegese omukolo ogwo teguliimu nzikiza yonna sigwa kusindikagana twagala issues kujjayo issues twagala kujjayo nsonga ku nsonga because twakizuula nti mu Uganda muno waliwo akasekeso mu byobufuzi akagenda kabula aka ideas ebirowoozo tebikyaliwo politics agenda abeera organized agenda abeera personalized agenda azimbibwa ku strong individuals. Yes, someone can be strong but nga talina nsonga. Yes. Naye nga is popular, is well known, ninga ensonga ez'omuzinzi teziriiwo. Naye abantu bamugoberera. So kati ffe tuli ku nsonga twagala airing out ensonga za Eastern, ensonga za Busoga, ensonga za Uganda, ensonga za Kamuli municipality. Zonna tugenda zikwasaganya. Njala okwebaza tiimu gye tubadde nayo mu kuteekateeka meetings, internal meetings nyingi. Era yesterday twadde ne meeting ya municipality. Buli muluka gwabaddewo ne tutambuza ne twakoze SWOT analysis kuba opponents. Gwadde musomo. Gwadde musomo. Naguvuze essaawa 3. Nga tukola tutunuulira omulabe waffe yaani. Because the mission is Kamuli municipality. If that is the mission, yes, sir. Tugituuseeko tutya. So twatunuulidde abaagala okwekiika muki mission yaffe ne tulaba amaanyi gaabwe muntu ku muntu nno. Abantu b'e Kamuli baadde tebafunangako misomo module ejo. SWOT analysis yetera kukolebwa abantu ba business abantu amaanyi gayimiriddewa weaknesses zange ze opportunities. Era nze abantu 2 nabawadde omukisa okunkolako analysis nemagaba naye ndi wano njagala mwogere nga timutidde amaanyi gange gali luddawa buli muntu n'agaleeta. Yes, sir. Obunafu bwange buli luddawa buli muntu n'abuleeta. So it was an interesting meeting. Over 200 commanders bagatherings. Twagenza okumaliriza nga tufoginze way out. Won't you need the kings kyentegeza wale wantu baita ba king maker omuntu gwona aleeta nomanya ajja kwendoosinga Bigirwa? Don't you need such gallant politicians, especially from areas of Kampala? Ekyo kyennyini kyetumenyawo ekyo. Ekyo kyennyini ekyo. Oba gunabeera gwa n'abakabaka. Era nze kennyini ate nze agenda okubanga ngenda okujampinga abalala. I don't need someone to kickstart me, no way. Kubanga lyemaze mu kisaawe. Kuga inakoze omusomo gumu tebagulabangako. Tebagwatendingangako. Okiwulidde. Era no abantu ne babeera interested ne abantu ne bafuna ekipya mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi byo mu byalo eyo ffe gye tuwangaalira bibadde nga nti candidate yajja yagaba naye nze Bigirwa Moses nsula wali nensimbyewo mumpa obululu naye sina bingi nnyo byakwogera musimbe layini nakomba ku lugalo endulu nekola ki nevuga kati ebyo twabikyusiza twagala omuntu nga tolina ne wosomye ku lupapula nga wewandiisa ebintu byawo oyogeremu wano awa tukulabe otegeera oba tutegeera tetugenda kuddamu kukkiriza muntu atategeera kukulembera abantu kubanga omukulembeze alina kubanga amanyi okitegeera omukulembeze ateekwa okubanga amanyi gyayagala okutuusa society gyayagala okutuusa abantu so si kubeera nga omuntu ate yalibadde akuuma ku naikonto oba yalibadde nantebe mu katale k'omubuulo
ate kati gumulonze ku bwemupi ebyo twabigobyeka anti for us we are sanitizing the political arena twagala kutereeza politics owa kikutte oyo yaliko naye ng'aliko talina na nsonga tebigenda kukola wagamba ogenda giformalizinga ng'ekibiina ky'ebyobufuzi otuuseewa nawe ntuuse nja ku updating eggwanga nga tutuuseewo but is this the best idea really now lwaki weeka kuninga okweteeka mu kibiina ky'ebyobufuzi kati oba teweerimitinze nga no mba seerimitinze kubanga ffe ekitundu kye tuvaamu ekyebusoga kyetaaga ekibiina ky'ebyobufuzi by all means ng'abakungu b'ekibiina ekyo abasinga bava wali ne bajja e Kampala okunyumyamu emboozi endala kubanga wano diaspora. One would say ERP as a pressure group ebeera more strong ebeera betereeta abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Kituufu nnyo naye n'abo ab'endowooza ez'enjawulo twagala bafuuke bamemba b'ekibiina kiri ekigenda okuva kuba kyekyabwe wali ku ground. Kigezo tansiza nyanga Kyagulanyi weeri meetinze. Not limiting kubanga tulina kwegamba twagala nnyo okugaziya ekintu kyaffe kibeere wide naye olina obuzibu nti waliwo amateeka g'eggwanga. Amateeka g'eggwanga gagamba nti wajja kubeerawo okulonda. Yes. Buli lwogenda mu kulonda nga toli legal nga tolina legal status Robert Mauchi yayitanga center number okay okolerera balala ogenda okuva mu kalulu ng'okoleredde abantu bayiseemu naye nga tobalinaako legal mandate ne bayiwa gye baagala. Oli kye yali atidde Kyagulanyi naye. And that's why we formed the NUP. Kuba people power of course yali more stronger than NUP. Yes. But olwa that point because that twali sure nti tukikwata ekyo bwa president. Yes. So kakati ekyovola bekiro ky'okulonda president ne Ssabawandiisi basula bakola roll call okumanya ani ayingidde batandikiraawo. Okay. Era nange bankubira ku 7. Bigiro oyingidde jukira tebampagidde na bulungi mbadde nwana byange ne mbagamba naye sikatidde kiganye. Okay. Agamba kale era esimu yakomaawo ne bajjako ne bakubira omulala. Kyekyo nkyali ne Bigirwa Moses edakika zino ziri 38 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nze Edgar Matthew Karuhange no program bagiyita The Mighty Drive nga tetunayingira nsonga za byabufuzi Geno waliwo ensonga ezi affecting abavubuka ennaku zino enkozesa ya drugs ate ensangi zino abaana bali kuziri drugs zennyini eziri hard especially abaana ababeera mu mabaala bangi abafiiridde mu nsonga zino naye ate n'okunoonyeza kulaga nti nno okukozesa ebiragalalagala kweyongedde. Mu busoga gwe kino mwakirabyeeyo because abasinga bali mu kulaga nti drug abuse wadde tugirabanga eri mu urban centers naye ate erabika y'amaanyi nnyo mu byalo eyo. I don't know what you think about this and what the country can do to be better really. Ensonga ya drugs ne chemicals endala nga alcohol y'amaanyi nnyo mu byalo. Nonno muli olwawo n'okulaba omwana avuddeko mwabali eno mu town. Fe ababeera mu byalo waliyo omwenge okutandikira ku siringi 3 mu kaveera tegusukka siringi 5 kaveera keebi kati esiringi 5 zisoboka okufunika omuntu yenna wakiri asobola ozisaba asobola ozitwala ng'oli tamuwadde lukusa asobola okukola obulimu obutonotono n'azifuna. Kati ebyalo byewaffe bibadde affected nnyo n'omwenge oguli ku eyo level era amangu ddala nga nyingidde parliament ngenda kutandika olutalo olw'amaanyi okukikinga out omwenge ogwo gw'obuveera mu Busoga. Amateeka weegali baagugana dde ogw'omwenge ebyo by'amateeka tetujja birinda tetujja kuba ate bituyambye application y'amateeka wano ogimanyi
eri very very selective ba investors abali mu business eyo bamala ne basinza amateeka amaanyi kati okubasobola oteeka okuba ng'oli mulwanyi ng'omanyi society kyeyagala okubeera ng'oli mulwanyi n'olyoka obasobola otherwise bw'ogamba amateeka wegali kati abaana zino saawa tuli mu bbiri waliwo abatamidde ekamuli naye nga bagukedde bukeezi ne wano mu Kampala okitegeera naye nga gavumenti weeri n'amateeka g'ogambye nga gakola ki weegali kati ebintu ebyo byetaaga revolution namba era byetaaga ba revolutionalist okubikola ki okubihandolinga kubanga society eggwawo naye tetukiraba abatutwala tebalaba what this can do andi kakati abatutwala si basiru kati abuveero bw'ebitaano mu west tebuliiyo tosobola tebakukkiriza era gwekola research because area eri very busy mu serious issues jino olimbe kuba nange mbamanyi bangi abanywa bukaseeso obwa nusu bitano nusu tekisoboka tebakukkiriza mwe bali bangi nnyo tebakukkiriza ngera kasitoleeta omutwalo n'ogubateekamu nze nkubuulidde ediga ekyo nkubuulidde Western Uganda Ankole sub-region Kigezi maybe mukaseesaawo Bunyoro kati naye badde mabega naye kati esituka because olwa natural resources ezikola ki eziriyo kati naye esituka evaayo Bunyoro babadde wali ku nnyanja awo ku Lake Robert eyo wali not in Toroko but Abuliisa eyo holiday eyo webabaddeko that informal activities ezigenda mu maaso but kati ate bw'ojja eno mu Masindi noyingira Hoima kati bali serious olaba nga batambula kati Northern Uganda it was a revolution Northern Uganda yali eweddewo ba leaders ne basituka Nobert Mao mujjukira Odonga Oto nono Saabalamuzi ono aliko n'omugenzi Jacob Olanya basituka ne bateekawo fight ne bagobayo factory ezikola omwenge gw'obuveera they went tribal kweyo ensonga kuba bagenda okulaba nga generation eddako teriiwo omwana wa myaka 13 anywa akaveera kebi n'atamiira agenda okuweza emyaka 2 nga waliyenga nga yavaako so that is a spoiled generation kakati bagenda tribal kweyo ensonga nzijukira bulungi Jacob Olanya ng'ayogera na mu Lukyoli baali bakambwe nnyo kakati Busoga nzenze kakati asobola okikola ayina courage eyo okitegeera so ngenda kukunga bannange ensonga eyo tugikwate nga tugikwase obuvunaanyizibwa tusevinge generation eddako nga bukyali ogifudde ya tribal region naye nze ndaba it's a country problem. In fact, it's a global issue. It is not a tribal nkugambye abakyoli bo bagivuga in a tribal line okusobola ogirwangula kati gobo yambye abebusoga kati bana be Kampala bosanga nga bagangayide ku streets bani agenda okubatasa anti kakati bwetugenda bakolera bwetumala okutereeza Busoga we shall use Busoga as a benchmark tutereeze society endala but in this case Busoga first kale ndoza bakuulidde ensonga ebadde tulina okugyogerako kubanga kyo kyamaanyi ddala mu kadde kano Edward Sebufu twabadde nawe wano n'omukwatibwako ennaku ne twogera nga bamwarrainings in court at least bamukyajinga ne bamuteeka ku misango gye baateeka ku Akileo Kivumbi we baali according to the state baakuba bannamawulire ne bonoona ne property yaabwe cameras ne bazoonoona ne batwala cards zaabwe ne babakuba nga bannamawulire gwe guno omusango batadde ku Edi Mutwe kikyolowooza Sebu ekisooka wekibanga kituufu bakuba bannamawulire that is criminal okay babanga bamenyamenya ebintu by'abannamawulire gadgets camera biki that is criminal
tewaliwo asobola kukiriza ebyo fujjo. And banamawulire mubadde ku forefront ey'okukondemminga security agencies ezikola ekimu bwe kityo kubanga zibadde ku forefront. Okay? At least it's on record twalaba nga wali gwakavuvuŋŋano naddala mu kuziika okwo kwali erwengo. Era twalaba bannamawulire after that event nga bino bino tebinabaawo nga bannamawulire bali mu kuloopa bali ne story bagifayiringa ne balaga bannaye mutukumi n'ogenda n'amannya g'abantu abaabakuba mwe baayogera erinnya lya Gaddafi ojjukira bulungi ne Akileo Kivumbi. Edi Mutwe twamulaba mu footage naye tetwawulira nga bannamawulire bamwogerako. So it's on record nti ensonga ezo zuzaaliwo. Yes, kakati kitegeeza nti waliwo legitimate cause. Exactly. Okay? Kakati simanyi NUP oba yakitekinga for granted yalowooza nti ejja kutiibwa okwakyuzinga bamemba baayo nga bamaze okudistroyinga properties of individuals. Baba bakineglectinga then bakirize kiba affecting because nabo bakozesa impunity gye tulwanyisa kuki ku state bakozesa ne misuse of power gye balina wentonotono ey'ekyopposition. Okay? Ekyo balina okukkiriza kikole ki kiba affecting. Ekyokubiri ugibanga gyegye emisango ku level eyo bw'otunuulira state engeri gyezikuttemu ate yo nkyamu. State ate yo etaddemu interest zaayo ez'ebyobufuzi. Okay? Kubanga misango module eyo tumenye kamera mpaabira gundi yankubye kituufu gisibya. Gisibya but kyangu nnyo okurizolovinga matters ezo outside the what? Outside the court. Naddala ku institutional level ngeeyo. Simanyi Lubongo yalwaki yagayalira eyo ensonga. I think they did not see it as a bakirabanga banakola kya. I want to omuntu obu okayanira obuyinza general. This has been seen buli wamu. Nti oli omulabe oba gokayana naye agenda noonya ensonga emu. For example wanagamba nyinako digital kobuzibu yinzo kwa teina kyegenda kwa naye tandika okunoonyereza emisolo mugisasula. Yes. Wesanga katuli wonna wagenda okwekwasa. Wayita. So how did NUP miss this? Kakati bo bakozesa ki? Bo balowooza nti bali too legitimate mu public nti you cannot take them in that line. Ne beerabira nti waliwo state ebayiganya etuyiganya. Okay? But state buli ogiwa cause of action oba ogiwadde amatooke n'enkoko nega ono tumukoze ki ono tumufunye. Ensobi ekoleddwamu yokka y'engeri state gye handlings those matters. Tezeetaaga kukwata muntu kusooka mutokya chambers. Bakute Edi Mutwe ate bamuterese ennaku 9 Jeno Muhoozi alinga ze mu lutalo ne Edi Mutwe. Imagine Muhoozi the CDF okuspendinga full week tweetinga ku Edi Mutwe akabonera akalaga nti yakutte ekyennyanja ekinene. Ye komanda azifu akute ba komanda ba Joseph yamuita komanda waabwe. So alinga agamba omusajja adumira amagye gonza mulina. Kakati Muhoozi abamazeemu amaanyi abatanazitowa bulungi nga bajenozi babeera because tosobola kuteeka Edi Mutwe mu argument ya kulwana. Edi Mutwe gwemanyi ate Edi Mutwe gwemanyi tasobola kukuba munamawulire. Mu tiimu eyo yonna eyakyagulanyi omuntu ataawuluza enkayana mu security circles awo ye Edi Mutwe. Mfuddo ne ku event eyo oli omulaba nga alinga agezaako okukakanya oyo ye mumanyi on that event. Yes. Go bakubira banna omuntu asobola okulwana ye Gaddafi oyo yasobola okukola ki temulina kye mutugamba. Omuntu omulala tasobola kulwana Akileo Kivumbi. Akileo bagamba yakwata kamera n'agijjako omukazi gwe bajjako kamera agamba yagijjako lenzi wati n'agimenya n'ogimenya. Ekyo nakyo nkibuusabuusa ku Akileo Kivumbi. Is a humble man.
well disciplined and aina command and control. Era tayogera na bigambo bingi nnyo. Kirowooza nti yakola ki? Yakola ensobi eyo. Wateekwa okuba waliwo abaana abalala naye nga tebakola mawulire. Okay? Abaakola ebintu ebyo. But Eddie Mutwe and Akirewo Kivumbi, they cannot. Ekyo nkyekakasa bulungi nnyo kubanga mbamanyi. They cannot. But also we have realized that NUP oyinza obutagamba mukyagulanyi nyino abantu abamuli okumpi naye waliwo abaana bababeeramu ng'abaana bakola effujjo. Gaali nene. Yes, mulimu abaana nga bali indisciplined. Gaali nene erimu characters ez'enjawulo. Exactly. Kakati characters endala ezo ziyinza okuba ze zaakola ki activities ezo naye abakola bano bakola amawulire. Because bali ye inner circle yali kinenge ekyaffectinga Kyagulanyi we bakwata abo abantu we batyo Kirewo Kivumbi Gaddafi. Of course ekisooka taddamu kutereera era omulaba kati ali ku ebyo tasobola kukola bintu birala paka nga amaze okununula Eddie Mutwe. Because yo tiimu ya mu motoka ng'ogyeko Gaddafi okitegeera. Yo tiimu ya mu motoka ate yeetaaga nnyo tiimu ye ey'omu motoka kubanga gyanyumizaamu ebintu byagenda okukola nebyafiiringa gyanyumizaamu obunabufuzi bwalabye mu bannabyabufuzi gwanawakadi ne gwataawe okitegeera mpulira gyakola ki gyakumanayo omuti okitegeera abeera free abeera free nga ayina eyo tiimu okiwulidde. So mweyo embeera bamu affectinga psychologically bamu affectinga okubanga close team ye inner circle ye nga waliwo ba commanders abatakola ki abataliwo. Kati Eddie Mutwe bamuchunyane bamujjako ekirevu ate n'olyoka omuteeka mu kooti nga wayisewo ennaku 9. When will this stop? No, ensobi ya General Muhoozi Kainerugaba nze simanyi bigendererwa bye bulungi byagala ku achievinga mu bintu bino ebimu. But a petty case like that tosobola jiwa amplification efanagana bwetu nagisitula okitegeera nagifuula ensonga ey'omutawaana ennyo ali mu kuyiga Lunyankole. Ng'okimanyi nti eggwanga ligenda ogenda lidraginga into a debate mweyo ensonga kyokka oli mu ofiisi y'amaanyi simanyi byagala ku achievinga mu debate module eyo but kyonna kyekiri nze ndowooza omusango bagenda gulizolovinga kubanga kyangu nnyo kugula kamera nakugamba be baakuba nti we are sorry. Omanyi eyo matanga ekoma kyemanyi nti batera okuteesa nabo nga FDC we yakuba bannamawulire FDC yagenda mu closed doors neeteesa ne bannamawulire awo yakuba so waliwo ka compensation yakaabaweebwa. One would think oba yensonga gye NUP kye yalikoze ekyo naye kitwebuuza teyakikola yali kikoze before kuba bannamawulire bo bagambye nti bannaye ebintu tutandise n'obiva mu guno omusango tuguvuddemu ba security operatives batandise ogukozesa mu ngeri eyaabwe. Andi kakati bannamawulire kye balina okumanya nti baateekayo omusango baaguteeka mu state gye baawaaba state erina interest zaayo ate state eswano taking over omusango gwe waguvaamu kati abo bafuuka ba state witness tukyagulimu okitegeera kakati bwe baba batandise okwegaana kye baawaaba balina okumanya nti DPP asobola okutaking over that matter without their participation. Exactly. So bagume bugumi naye Uganda tuyigamba kanyina mukwano gwangira naye kyekini kyekyamulika ekyo yagenda nakola omusango nalowooza family egenda biteesa n'omuwala eri ku bbali ne bateesa ye DPP n'agamba DPC n'agamba nze ngutwala mu kooti omwana yetwogere yali luzira. kitegeeza DPC tebamugjamu. Okay, twogere ku nsonga za Security Council ya meetings ne High Command. Nawidde omwami Muhoozi Kainerugaba nga bino ebigenda maaso yagambye they are dealing with urban criminality in just the Kampala metropolitan areas. That means Kampala n'emiriraano. So what looks as if may be a big issue, the CDF has trivialized it or has
has made it small to an extent of saying this is just urban criminality. Chicholowooza mbigambo by'omukulu oyo. Amekanso ba high command nagirabye nange ku TV. Of course saabaddeyo. Nga naye bw'otaabaddeyo. Naye bwagamba nti they are dealing with urban criminality. Of course aba ali ku politics. Because opposition politics atambulira nnyo mu urban centers. Yes. Era bw'olema okuwamba cities, bw'olema okuwamba municipalities nga gwe opposition oba toli mu business. Kati kiyabadde ategeeza nti we are dealing with the politician operating mu urban centers. Kuba bw'otunuulira arrest zaakolera ziri politically motivated. Yes, obubbi bw'emmotoka bukyagenda mu maaso mu kibuga. Abantu bategula emmotoka. Yes, those are the urban criminality. Okay? Babbi b'amasimu mu traffic jam bakyalimu. Okay? Abakubi b'obuyondo muno mu Munyonyo mwebali. Oba otambula ne bakuba omugere. Waliwo guno omugere gwe bayita sijui makisado. Makisado bateekako n'ekivuma awo. Okiwulidde egyo emigere gikyakuwa abantu. So yabadde ayogera ku politics nti we are dealing with urban politics gyayise urban criminality. Okiwulidde but n'ekirala ngezaako kwetegereza mukulu waffe oyo ebitambulira ku Twitter handle ye birala nebyajja okwogera nga ina bali mu kwadressinga birala. Exactly. Kakati simayigwa ayagala kudongowaza na kusiruwaza naye tujja kumutegeera bulungi. Because buli wajja ne document olaba ngeri well organized. Bagiteeseteese era n'oluzungu n'alwogera nga luvaayo buki bulungi nnyo. Politics of Komanyoko ate amutambuliza kuki ku X. Ekyo mbidde kyeyambuuzaako wano n'angamba gwe wali omuwuliddeko ng'akyogera ebigambo by'ogamba nti ayogera. Have you seen him say those words? Nga nange simulabangako. Kati ye mbidde so oluusi abanga mu kusooka yeefuula looya w'oyo alwana okuyingira. Tawozangayo n'owadde omusango. Omusango gwa muwozi taguwozanga. Naye nga bw'omanyi ebyokwenyiga mu corridors of power bambidde siye musiro yenye ekiri awo. Naye kakati njagala kuanalyzinga that situation nti omukulu wa appearinga mu kamera nga tunamulabako ajja ne document ngeri well organized. Bwasigala yeri mu byokutweetinga ebya technology ayogera vulungutu. So kitegeeza nti waliwo strategy gyakozesa mu lugendo lw'okwagala okugguka. Tulina okugistudinga ngaba actors tugifuneko solution. Do you think he's that person? Ebyo byateeka ku mukutu bibye anti ngamba naye do you think he's that person? Because ndowooza engeri gy'ayogera alinga ali mu kuwuddisa bannayuganda for something he is not but trying to portray that he is that thing. No, he's trying to impart fear mu bannayuganda ne mu bantu abalala. Abeere ng'atiibwa. Omanya ba leaders abalina military background baagala nnyo approach ya Machiavelli eyo eya leaders are not loved but they are feared. Kakati agezaako okuzimba ekyo. Kati mu kukizimba abantu bonna abagamba abantu bonna abeeyagaliza okumamulako gavumenti bagambe nti omusajja mukambwe omugenda mpola tebibeere byangu. Okitegeera? Yes. So kyonna kyekiri nkubiriza General Muhoozi Kainerugaba muduumizi w'amagye ga Uganda ekisooka ategeere nti ali mu ofiisi emu ku ofiisi ez'enkizo mu Uganda. Ekyokubeera mu ofiisi eyo n'asigala ng'akangakanga abantu kiyinza obutayamba kubanga ebiseera ebisinga ayagala okweyisa nga abavubidde ku nnyanja for some good time.
kanatuka ekiseera n'alaga nti ennyanja agimanyi bulungi nnyo n'agenda awugira ne mu mazzi ag'emmeeri we ziyitira okiwulidde agenda okumaliriza ng'afuuse eki afuuse emmere kwe bagenda okukwatira ebyennyanja nga gamulemeredde kakati omanyi buli lwokola inflammatory statements buli lwokola continuous provocation ojja kutuuka ekiseera onyige peesa lyabike kigaana okuzikira wano one time oyinza okwoyogeza President Museveni naye yayogedde ku nsonga zino eza meeting yaabwe ye njagala kukotinga just I chaired the UPDF High Command meeting yesterday and the Defence Forces Council at Entebbe. I emphasized the need for disciplined democracy in Uganda. The NRM advocates for disciplined democracy, not hooliganism or bad language, because we want Ugandans to decide what they want without intimidation. Politicians engaging in the practices that intimidate citizens must stop. Ye adenga achogera from a political realm. Na yate nze ndaba ensonga zayogera kati ne mutabani we zimukwatiramu. Akuba mutabani we. But atenga yada meeting ze mutabani we ne Army Council. So they were talking about of course ye kati ye jajja ebimutabimanya na bimanya nti ona abikoze. Ye kati is judge on ground. Yabadde ali ku addressinga fa abali eno. Bamanyi the official opposition bamanyi nti tuvuma. Bibagamba bakuliga exactly nange kyengamba. Tukola ki byabadde aliko naye ng'obubaka era babugenda ne wa mutabanyi we akitegeere bulungi nnyo nti taata we yagambye politics of hooliganism ne abusive language omukulu yitamwagala ne kati byebyono. And but what I'm saying is President Museveni actually on ground. Yeah, because ye ku nsonga zalinga ali ku bantu ba NUP ne hooliganism gye baba bateekamu. Of course. Gye bagamba nti eyina. But it's like he's appealing to his son literally. Omanyi General Museveni yatuuka ekiseera n'agamba oke ye mwana gwe nnina. Sina kyakola kampromotinga ono nga bw'ali. Kati ebimu abireka ne biyitawo. Taina kyakikolera. Okay. Yes, kubanga n'oli musajja mukulu wuuyo n'ekiwalaata okiraba. Musajja mukulu. Tasibye omukono? Ataano mu ebiri. Okiwulidde? Musajja muki? Mukulu. Kakati tokyasobola kumusindiikiriza bw'otyo. Kuba kati naye ayina factors ezikola ki? Ezimwetooloolerako. Kati jjajja alina kuguma bugumi atambule naye mweyembeera. Wadde nga ya bulumi. Kale jeno tweyanziza. Njagala tugende ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yabadde ku mukolo ogumu awo e Makerere Kavule. Naye nga tetunaba kuzigendako. Yes sir. Waliwo Bachi. Waliwo baani? Waliwo ba political analyst bano abantu baffe abantu baffe bano abakola ki? Abakola batya? Bano bakutedde mutwe bakoze bitya bamututte bambonyabonyeza basanye bategeere nti edi mutwe waali n'akirawo Kivumbi waali wali e Masaka Central Prison zinaliwo mu 2012. Bana abantu abadde basudiya edi mutwe bamututte biki boli mugamba. Eyo baliko bo bakatandika butandisi. Awo naliwo emyezi egyo ebiri akakomera ka basibe bakazimbira abasibe 3-5 ku 4 naliwo kwolonga wene ebbanga linamalawo nga kalimu abasibe 9. More than double. More than double. Era nga twebaka bwetuti nga bwomanyi egaali ekigambo gaali kiva mu komera mu wodi yekomera. Egaali esimbula RP agamba wodi leader nti egaali njikola ki njisimbula. Kati mutwe eno bigere eno mutwe eno bigere eno ne bagipanga bwe bati ne bagipanga bwe naye webe esimbudde ewuuma
nti egaali yiiyo mu lukubo wakati ne babasiba woodi ey'abasibe 50 ebeeramu 205 kwebi ku 3 kakati nze awo naliwo emyezi 2 nze n'ensonga eyantwalayo bano bagenzeyo mu bakuba bannamawulire nze ensonga eyantwalayo yeyata n'eriiso lyange lino ndowooza oliraba ensonga eyantwalayo nakuza mazaalibwa ga jjajja Masaka nagakuliza mu Ndeeba awo ejjinja ne linyooka mu katale awo Kayule yali IGP n'aleeta loole ennamba ne drone 2 eza bbulu okutubungulula awo yaleeta loole y'abasirikale okuva e Kampala kakati bano abali mu bino baba balowooza bambi Eddi Mutwe waffe ne bamusibira mu kakomera ako 2012 nali awo emyezi 2 ennaku nkaaga. That is 12 years, 13 years ago you were in jail. So kakati bino ebintu si bipya bannaye obona kyemalira bwe butuyo bukola naye tete tulina kubiira legitimizinga lwakuba bibaddewo andi kakati nze mbadde it's not normal era nvumirira ne kululi ne last week navumirira naye mbadde nkulaga other people baleme kulowooza nti bitandise kati babadde mu trenches for some good time to face those challenges. Bankwata okuva mu Nyendo okuva mu Nyendo okunvuga eddakiika 2 from Nyendo to Masaka Central Prison, I mean to Masaka Central Police CPS ye Masaka twamala eddakiika ezo 2 drone ngedukira ne mu bbanga naye mu ddakiika ezo 2 zibali bamaze okunzita eriiso bali bamaze okunkuba ebiragalalagala bali bamaze okubreakinga abaana binalindi nabo within 2 minutes nakati China effect kakati basebo mugume temukaba byaki byakajjanju ubona kyemalira bwe butyo bukola era mugumire olutalo ate muleme kulowooza nti okulwana kutandise nammwe futwa sacrificing adda so ekyo njagadde okijjayo se era okayisizaawo kako jeno kikyolowooza ku ngeri Kyagulanyi in fact byayogera ku bya okulinkinga Mathias Mpuuga n'ebijambiya by'e Masaka n'ayita n'omubaka Ssewanyana okugenda okukonfaminga ebigambo bya yamuyimiriza ku ttaala mu komera tukiyita kuyimirira ku ttaala on the spot bakukimayo eri n'oyimirirawo nga wodi etudde nosooka otulamusaako habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi netukuddamu nti sawa nti musibye mutya bamemba ba wodi n'abakulu abagitwala nti gye tuli ssebo kale notandika okwogera kati alalisibanya naye bamuyimiriza ku ttaala bamuyimiriza ku ttaala naye nze kyenazudde mu nsonga eyo ng'abantu bwenzize mbagamba nti olutalo olwagwa mu Nuupu si lwa Oweekitiibwa Kyagulanyi era enwana egenda mu maaso mu Nuupu Oweekitiibwa Kyagulanyi talina busobozi kulwanira kweyo levu waliwo nannyini lutalo ali emabega kiddemu okyogere bulungi Oweekitiibwa Kyagulanyi talina busobozi kulwanira kweyo levu politically waliwo nannyini lutalo olwo atayagala lusirike kale ate nga Kyagulanyi yalutandise anti nkugambye is a conduit. How? You just show me how. Anti I'm telling you because how tutunuulira ku results zaaliwo who benefits from the results je tutunuulira in his sense Kyagulanyi benefits. How? He cannot. Then why would he be attacking if he does not benefit? Tosobola anti nkugambye waliwo omukulu omu gwe bakiriyalingire ekkubo nga balina okuba all credible political actors abareasoninga abeetesitese abateeketeeke abalina connection ne institutions endala babafulumya ekisaawe bakalampenge bonna twali mu UID CGDP
omanyi UID yali etendeka obwakalampenge ngo UID tomalaga mutwala ebyo even up to today omwana wa UID endowooza ye mu byobufuzi yanjawulo abaana ba Democratic Party that kind of mentorship nga balina ogikuba ekole ki efulume basigale nga badiringa ne kiyayise urban criminality omukulu kubanga yo nyangu eri predictable bolete sente zitwala wali eri ku new headquarters oba olingo ina akasente oba wanjawulo nnyo buli muntu abeera mukwano gwo okuva ku mukulu waggulu paka ku bafutu soja abali ku gate era kyoba oyagala okikakasa waliwo omwami gwe baleese bamuyita Magoola agenda kwesimba ku Segona eyo yayingidde ne Benz teyingirangako mu kitebe ekyo ne bamusindikira omu President Kyagulanyi yamusindikidde omu ku basajja baabo ku Lusegere gwe bayita Selector Devi n'agenda n'amugulirawo oluggi n'amugjawo n'amutwala direct mu office nga tatunudde na side ey'omukulu tekibanga waawo ku kitebe tewaliwo yali akikoze buli agenda waawo ateekwa okusortinga bafutu soldiers awo because tosobola ku accessinga president's office nga bano tebakucekedde balina okucekera naye Magoola yayitawo straight muntu kyoyo gwe bali mu politics gwe bali mu kukolera ekkubo kakati tutalaba anti eno waggulu ku presidential level nani oyo anti yona yayogedde nti we are dealing with urban criminality because that is the generation because if tubuuza bw'osigala ng'okyatadde confusion mu kibiina ani afunamu olutalo lwa Kyagulanyi Nuupu Kyagulanyi Mpuuga lwali luweddewo nga Mpuuga akutte layini ye ne bali bagambye tukutadde tugenda na kusimbawo omuntu omulala nga buli muntu yerwanako bibye nga tumanyi oli alina Democratic Alliance nga yabavaako nga n'ekyaki yakamala okubalaga nti mwembi muli batabanye baffe mutuule awo muwayeemu ekkanisa yakitukakasa kituufu that was a diplomatic move okay that was a mediation wadde nga tewaliwo atabaganyaawo but okubatuuza obutuuzi awamu it was a sign of reconciliation it was a sign of diplomatic politics okay yes sir kakati yo kyaki nekugamba nti fogwaffe gukoze eki tugukoze kakati ekyo nga kyakamala okuggwa nga walinga awagenda wabeerawo sanite nti kale bona badisagreeinga katugaye nti badisagreeinga ne buli omu atambula gwate n'olutandika bupya n'oluteekamu ate dimension endala eri criminal kubanga wali Masaka abantu baafa bw'osinziira e Kampala n'oyogera nti gundi ya participatinga mu kutta bali abantu abasukamu abiri era batakutwala mu kooti nze mba neewuunya bwewuunya Kyagulanyi naye yagambye Ssewanyana jangu weeyogere bayinza olowooza nnimba Ssewanyana n'akonfaminga ebigambo no Ssewanyana wali ku Nuupu owekitiibwa Kyagulanyi okuyitayo wali mu audience n'ojja waayimiridde abaakuwadde kinene nnyo kubali abakiririzaawo abaakuwadde $1 billion kati Alan Ssewanyana ateekwa okuba yabadde alowooza bamuyitidde moment era tosobola kwogera mukulu byatayagala ng'akuyise wali kuba waliwo kamera nga 7 ne mukulu yamugambye waŋŋamba yadagezaako okubinaga sebo waŋŋamba talina busobozi naye yajja embeera Kyagulanyi gye yateeka ku info yagijja ku mwami oyo embeera gye yateeka ku Nuupu w'ekitiibwa Kyagulanyi tosobola kuwakanya layini gy'abaakutte era nze nzeka yalinga alina obusobozi obwo obumugamba nti kino ekizze ow'ekitiibwa kiyinza obutakola namuwakanya mu bya constitution nemuwakanya ne mu bintu ebirala
nga nze ndaba tebigenda kukola ki tebigenda kukola. Kakati Alan Sewanyana yadde alowooza nti fulaga agimaze, omukulu kamukoze eki kamusiseeyo, kumba amuyise mulabisa. Era teyabaze, sirabanga muntu atalina quick mind nga Alan. Alan yabadde yeekweka mu statement egi nti ow'ekitiibwa olw'okubanga ensonga eno eri mu kooti ng'ate ebigambo bye tusobola okwogera wano bisobola okutaataaganya omusango guno, obadde okikomyawo, ebisigadde tujja kubyogerera mu ofiisi. Nze ng'eyali mu kkomera sijja kwongerako kigambo kirala kubanga omusango guli mu kooti. As simple as that. Yadda mu mazze nga mukubidde mu byamateeka. Ate yebeera intellectual. Era naawe tajja kulemerako. Era naye akitabuti. Noba ng'omulabisiza intellectually. Naye mbo justifying. Can you justify nti mpuuga yatema abantu? Ngagamba ife lwaki fe abaye Kampala be bakwata waliyo bali aba Masaka mwennyini. In fact, it's not only Alan who had said that. No mugenzi nga tannafa Segirinya naye yakyogerako. Anti kyembuuza, Kampala wakiikirwa ababaka babiri. Kampala ina ababaka 9. Lwaki mayaba ababiri? Alan ne Segirinya babali bamanyi ensonga entuufu jjajja lwaki yabakola ki yabalaalira. Era nabo bakimanyi bulungi nnyo si yakutema bantu bali. Okitegedde? Kubanga tebalina busobozi. Alan talina busobozi wadde obutomera embwa. Kubanga n'emmotoka ye gyavuga ya Nankanyi tesobola kutomera mbwa n'egitta. Ekimotoka kye kya black. No Legias. Tesobola kutomera mbwa n'egitta. Kati tasobola kufacilitatinga kutemula abantu. Ekyo ndi sure. Awamu ne Segirinya. Ensonga y'abasibya actually bagenda kuleetera fa bamanyi ensonga zaabwe okujjayo ensonga entuufu. Wazoogerako era osobola okuziddamu. Wazoogerako eddako ndoza myaka ng'esatu emabega wazoogerako. Bayinza otuwaliriza okujjayo mata yaabwe entuufu kubanga gwe jjajja okulaalira nga bwe yabalaalira ssebo. Okubalaalira batya? Okubalemesa okuva mu kooti. Kubanga mata yaabwe ebadde very unique mu jurisprudence za Uganda. Ebadde very unique. Not even ba commanders ba Joseph Kony tebabalaalira bwe batyo. Not even ADF commanders tebabalemera bwe batyo. Goma ekyo kitegeeza a civilian from Machindi ne bakola amateeka ne gaggwayo. Naye ne babawo amaanyi amalala gagamba nti musigale nga bakiipinga. Tukyalina kye tukola ki? Emisango gyali minene kye baali babeesinga. Yes. Kwegamba ne ba commanders ba Joseph Kony abaali bakwatiddwa tebabalaaliranga bwe batyo. Amateeka gaagobwa balukwago baagogera ne bagamalayo. Kati ne bisigala nga bya common sense na power and authority bibyasigala mu musango gwabwe. Era alina power and authority bwe yakakana nimba no mwabanyigira n'abawa ne instruction okufuluma abantu byabo mwabanyigira ne mugaba ateesa. Baali balina okukola buli kintu kyonna kyali kigenze wala. Nze saabanyigira mu ekyo nze ng'amanyi ekkomera. Bw'obanyiigira oba tomanyi oba tolife anti abantu mwafulumyeyo mutya. Kakati lwaki baabuuza mwayingira mutya? Baalibuuzizza mwayingira mutya? But okay, where does this leave Kyagulanyi? Because I am seeing bagamba a house divided against itself cannot stand. Yes. Omuzungu weyayogera. NUP is divided against itself. Anti kyenkugambye ekyo nti who benefits from that? I see the ruling government benefit. It is the owner of the war. Kyembadde nkugamba. Kubanga Edgar tuddayo mu kafiore kali nti the end justifies the means. Gye kiggwera we lutegeerera kyekikola ki? Naye ndize kyekitegeeza. Okubye komanda w'ompuuga ono yali namba 2 wo. Namba 2 omukubye omutadde wali. Okubye ebigirwa agenze wali namba 5 so 005. You are fighting your own commanders
bonna oli mu kubamalawo bateeka Yes. wansi olutalo oluggusa otya nga bakomanda bano bonna anti fe abantu abamu era nze abantu b'ebusoga ndi mu bannyonnyola abamu bali eyo nga balina essuubi ly'amaanyi nga balowooza okununula eggwanga enteekateeka zigenda mu maaso era nga nze mbagamba nti ttiimu y'e Kampala byeriko si byakununula ggwanga nze tebakulimba nti nsobola okuva mu kintu nga kikyalimu amakulu never, it is just a matter of time. Never. Sisobola. Era we navuira mu DP yali yegudde. Okay? Unatera General Sejjusa jaji yali amumaze nga amuzizaayo. Nengamba sijja genda. Nawe togenda watali masanyalaze. Nze ndiwa struggle. NUP ekigambo kyekola ekyokuteeka olutalo mu teritore yaayo awantu tuwambyewo tusimbye bendera zeewuuba ate tusuddewo bomu eyaffe ennyonyi zaffe tuzeekubidde balakisi yonna tugitadde wansi toyinza kuŋŋamba nti tuyamba gwe tulwana naye jeno olaba ffe katugambe sifa abagezi abasinga okuba abagezi wano nze naawe naye tulikiraba nti nno kino kyekigenda mu maaso we are seeing what this is doing to the NUP. Yes. How is it that Kyagulanyi cannot see this? No, anti Kyagulanyi ekisooka yalonda ekintu kye yafuna kimala kubanga is a celeb. Okay? Kati being a celebrity acha maintainize ye status ye ayina ebintu bibiri bwagenda mu bantu bamukubira enduulu okay ekyo serebu aba akyagala nnyo ekyokubiri n'akawunti aziraba nga zitambula bulungi okay atravelinga world over ebyo bisatu tayina kyabanja kirala era asigala avuga ebyo kubanga is okay okitegedde kakati gwe ali ekamuli ngolowooza nti bali ku nsonga zo Museveni aluddeko bali ku nsonga zo gwoli ku kikyamu tuli ku struggle gwoli ku kikyamu kubanga ono state yamupima nti bwe mugayalirira ayinza okuvaamu ekizibu kamugeme nga bukyali n'amugema ng'amugemesa ki abantu be okitegeera so mweyo embeera okuteeka because kino kigenderera kipulaninge waliwo statement mwami Museveni gyatera okwogera naye abantu tebagitegeera bagiyita strategic security ogiwulira nnyo mu bigambo bye yes mwali muwaddeyo obudde okuanalyzinga those two words kitegeeza ki strategic security badde sikirowoozanga era ne mwai command yakyogedde n'agamba when we achieve strategic security awazaako patriotism okay kati strategic security kitegeeza gavumenti ya NRM okubeerawo strategically teyinza kubeerawo nga teyina ba strategic allies teyinza kubeerawo nga strategically teinfluencinga ba opponents teyinza kubeerawo nga teyina information mu ba enemies okitegedde kakati mu ndaba eya bulijjo wano buli political analyst omuwagizi bwe bakubuuza ani ali mu kuvuganya General Museveni ne NRM ow'okumwanjo definitely erinnya ojja kusookawo lyani ya Kyagulanyi ne NUP but ebulira mu strategic security NUP mwebulira muli muyiga okutaputa ebigambo by'omukulu General kubanga tulina akadde katutwala tugenda kubanga tugenda ku press conference ya PFF wali Katonga so tuyinza okumala show nga bukyali naye mbadde njagala tusooke otuhintingireko also ku byonna ebyo bigenda mu maaso ebya Kyagulanyi bye tuli mu kulaba webiri webiti
Ugame NUP is the one that is actually being affected at the end of the day. Because is losing commanders and subordinates. Can this change? Ate kisoboka. Kubanga oli bw'atyo bw'akyagala. Oli wa strategic security. It is a strategic move. Okay. Tekisoboka era bakyakuba kakati kankubuulire. Ebusoga wokka. Abaawangula. Kino kyetegereze bulungi. Esebo. Abaawangula manje eri kye bakutikka Women MP Jinja. Bamululenzi Meya Iganga. Si baganzi mu kibiina. Wadde nga ground bagikola ki? Bagirina. Era babataddeko dda ba candidates okuva ku headquarters with instructions mugende mukole tugenda bawa flag. Abaawangula. Abaasemberera okuwangula era nabo si baganzi mu kibiina. Asooka General Bigirwa Moses oyafulumizibwa. Okay? Abaasemberera okola ki? Okuwangula. Yes. Waliwo omuwala omulala bamuyita Rita. Martha Rita. Yesimba mayuge eyo, yesimba ne nakadama. Ya performinga bulungi nnyo nnyo. Ng'olina muzimbirako buzimbi. Naye bamukiise omukyalo omulala bamugye South Africa. Mupya. N'abalala Rebecca Namumbya Bugiri. Ya performinga bulungi era naye bali against her. Bagala kola replacement. Kati eyo si strategic security. Kuba abaawangula n'abali basemberedde okuwangula. Obafulumi. Oleete bakimbuye gabaki? Abapya. Dira abaperforming obubi babeere baganzi mu kibiina. Era wali mu Busoga buli yakola obubi mu kalulu ye w'amaanyi ku headquarter. Bano batwafuna bululu 8 12 15 beboogera ekigambo. Wow. Yes, that is a strategic security. Tumalirize nabadde ne Alice Alaso National Coordinator wa ANT1. Yes. Yadde akola submission yenga agamba otubale tugenda kusuula gwanga mu anarchy. Mugende munoonya ababaka. Yeke nyini naleta analogy yo yennyini gye wayogerako. Nagamba katola muntu oyo waba agenze kati nga mu West abaso okuleetera ababaka. Naffe nga kyennyini kyayogerako kye kya Eastern Revolutionary Platform. Yes. Wande yadde takimanyi bulo kyali mu kwogerako ekyo kyekyamwe. Nezijukira ne kumbaga emu lawyer wa Kyagulanyi gye yabadde. Mwankole. Nagamba nze lawyer wa President Kyagulanyi. Yabuga akomaawo. Kataba mutte. General, hasn't history absolved you? Nga kiringa ebigambo byo bitandika kutegeeza. Abantu bagenda kunejereza. Abantu bagenda kunejereza era gye tunaamalira nga nze mukulembeze wa wano. I am telling you. Kaso nagamane. Nchimenyewo. Nange sikimenyewo. Ate otya. Ground kwoli. Muganda wange. As a man. Neda. Bagambe. At least gamba nze. Njogera ko president wa MUP. Abantu mbadenga bulijjo mbagamba about regional political empowerment. Go see what I say. Nti buli region erina ba commanders baayo. Okiwulidde? Kubanga kati naffe kamuli tugenda tuuka ekiseera nga tetukyakkiriza muntu kujja kwogererawo bigambo nga sifu tubyogedde. Nga ffe bakabejja beeyo. Because mu Western Uganda tebakukkiriza kulangirira president mulala tali General Yoweri Kaguta Museveni. Era bamugambiddewo muyizi. Yabadde agenze n'akaki? Yabadde agenze n'akanankanyi. Abasoga bakayita Abaganda bakayita akamansankali. Bani abakayita bwe batyo. Yadageze n'akajjanja ke Makerere kavule. Kumba agudde mu bali. Allah agudde mu kulimu yaki batabanyi babakulu baguddemu. Kubanga wedding eri yadde yani bano batukola mu revenue, bano tukola ku airport, bano ba commander be SFC, bano ba ni local government fe tugitegerera eyo class eyo below 45 eyo kubanga bebali kati mu kintu
Sibula jeno sibula. Yatutte obukooti bwaki bwa UID bamugabye sebo komaawo. Tweyazisa ono yebigirwa Moses nze Edgar Matthew Karuhanga. So nziramu okujjukiza abantu radio olw'omukaaga. Okay. Mutuwagire basebo ne banyabo in terms of resources, man and whatever. Mutuwagire mukujja okuwuliriza obubaka bwaffe. Ndowooza ebigambo byetuze twogera mu biraba nga byapeninga. So mujje twongerezeeko bwongereza. Kale tweyanziza nnyo twekumiddeko webale kubanga obadde otulaba paka essaawa zino zennyini ziri ssaawa 3:30. Tugenda kubanga tukoma wano olunaku luno olwaleero tugenda kuba twegattako press conference y'ekisinde oba in fact half ya FDC abagala otandika people PFF ekibiina kye bagala okubanga batandika. Tugenda kubanga tubeegattako ku ssaawa 5 zennyini ze batusuubiza okubanga batandika tujja kubanga tubeegattako mu kaseera ako. My name is Edgar Matthew Karuhanga. See you again tomorrow, same time, same station. This is Digitalk TV. Don't forget to follow us at The Alternative Uganda, but also at Digitalk TV. This is on Facebook, on X, on YouTube. Yonna gye tuli okubanga tubaweereza. Ate weerabira ku subscribinga. Buli wonyiga subscribe naffe oba otuleetera okubanga tufuna traction ey'amaanyi ekituleetera okubanga tubategekera bulungi ne tubaleetera n'abo abagenyi be mwali badde mwetaaga. From the entire team, God bless you. See you again tomorrow, same time, same station. Good morning, Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.